Yes, Fadi TV ujimbaniriza akade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing munyigene kade batumide kabali Saudi mwabali kata bagamba nti muri bamanyi nnyo kubanga mu followinga abali Saudi bambi mbebaza chance so comment zisinga mwatu zisinga kuve mu Saudi mu kibuga kibata Riyadh abali Dammam batumideko mu namba gamba nti muri bamanyi nnyo kubanga mu followinga Brenda Marozi jukira ali olubuto agala kubanga alujja mu namba singa bebuza musajja choyo yafunisa Brenda Marozi olubuto abasinga bambi banaganga Brenda Marozi sazna atali muntu era abasinga bamwenyinyala era abasinga bewunya musajja ki oyo yamufunisa olubuto Brenda Marozi mukazi watu esazno yafuuse ekisekererwa sioli mwana muwala yali akola ki yali anyenya ekinsuti mwana muwala yali omubalagavu mwana muwala yali alina figa yonna yasaana okyovola abasinga beyebuuza ani eyamufunisa olubuto abasinga bakyewuunya abasinga balasa okubanga ate balaganga Brenda Marozi atali muntu wabula Brenda Marozi information etambula eraga nti olubuto yandiyagala okulukukunulamu yandiyagala okulujjamu olw'ensonga nti kirabika ndozi taata w'omwana alabika atali ready kuba ndowozanga amuwa obuyampi abasinga bagamba nti oba oliawo taata w'omwana bamukwabo bakasitoma ba Brenda Marozi abakola ki abamugula manyi bagamba nti newe yajja e Uganda era basigala bamugula wala abasinga bewunya ne bagamba bannange baani abo bakyagula Brenda Marozi baani abo bakasitoma be abakyamukola ki abakyamugula mukazi watu yafuuse kisekererwa kyovola bagamba nti ebisinga bw'oba okola ebintu byonna suubirayo nti biyinza okola ki okukyankalana musuubirayo akaseera akazibu Brenda Marozi bamuwoninganga namugamba yeekontrolinge ebisinga abaana abawala bonna wabanga alina figa agamba nze nina figa yange muŋŋamba biki kati saazi yafuuka kisekererwa n'abasajja basinga bamwenyinya naye nga oli baaba yali katale yali katale n'agamba zijja kubeera mu be Uganda kungula kaasa njagala $, njagala £, njagala $, ze njagala okukwatako mwaba shiringisi saagala n'agenda e Dubai omusimbi yagufunanga e Dubai n'abasinga beebuuza omusimbi Brenda Marozi gwe yakolanga e Dubai yaguteekawa kubanga akasente ko kiraga nti yakakuŋŋaanya yakafunanga ne munange ensibu etyo toyinza kumanya byankya wano kunsiizibwa okupredictinga ebyenkya tosobola kupredictinga future bambi ate future nga yakulondwa ne bw'okola otya lwakuba mbagamba nti waliwo omuntu woyinza okusazaamu future we ebanga egenda kubeera mbi nti n'okola ki tenogyetera okubeera ennungi abasinga bakyogera naye ate abamu bagamba nti entuuko eba ntuuko ddala kituufu eri ebintu ebimu nga tusobola obistopinga obutaapeninga nga bya mu future katugeze nga Brenda Marozi nga waali waneeno nga yali asobola okuba nga yeewala embeera eno ddala kisoboka wamma gwe nga gwobeera okiraba olaba kiyinza okuba nga kisoboka gwe nga gwobeera olaba kiyinza okuba nga kisoboka okubanga Brenda Marozi yasobola okuba nga kwegamba stopinga future isaz nembeera gyalimu enembi eno ey'okubanga yafuuka ekisekererwa gera mu comment section amagoloza kisoboka kubanga eri abagamba nti kizibu omuntu okukyusa entuuko yo munange byebyo mkimbadde mbabuuza gera mu comment section amagoloza kisoboka omuntu okukyusa embeera nga ejja kuba mbi ne future nogizita okubeera ennungi kubanga eri abagamba ne bw'okola otya ng'embeera egenda kubeera mbi mbulamu bwo tikisoboka bagita Fadi TV Brenda Marozi mukazi watu yafuuka kisekererwa n'okufuna obufunyi olubuto abasinga beebuuza ani oyo yamufunisiza olubuto mulalu kiki Brenda Marozi yafuuka kyenyinyalwa mukazi watu ali buto ali mu mbeera mbi n'abasinga beebuuza naye abaana abawala baabaaki oli mu mbeera mbi kyokka ate ofuna embuto sitole ki bannange katonda lekaleka y'amaanyi eno bagita Fadi TV mbere bulungi mweraba mbagala nnyo subscribe onyige kade